Ambassador wa Uganda mu mukago gwa Bulaaya Marjam Blackso yalina okusooka mu ddiiro ku ddeka alondoola ebyokulonda mu mukago gwa African Union, COMESA ne IGAD nga bonna boogera ku byava mu kalulu ke twakamaliriza. Kyokka gavumenti ya kuno egamba nti kikafuuwe okulabikako mu lutuula lwa palamenti luno. Kyogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya ku screen yo yagambibwa okubeera nga yatta omukyala Pamela eyali aweereza ku UCU. Olunaku olwaleero aleeteddwa mu kooti wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Tugenda kubeera nga twekkaanya emboozi eyo. Waliwo bye ŋŋenda okubeera nga nkuyitiramu ebitonotono okusinziira ku ndowooza yange oba oliawo n'ebyo ebyawandiikiddwa omukutu ogwa Daily Monitor ku mboozi eno. Mu ngeri y'emu, omwami eyatta omuvubuka Martin gwe yasanga ne muwala we mu nju akwatiddwa olunaku olwaleero ab'ebyokwerinda we twogerera bino nga ali mu kadduukulu ka poliisi. Omwami oyo poliisi finally emaze ne muzuula era ne mukwata yoyo ku screen. Tugenda beera nga tubikuwa. Mu ngeri y'emu, njagala kutegeeza nti nakuwadde emboozi eyayise nga nkugamba nti waliwo ekiwandiiko ekyafulumye nga kiyita gavumenti ya Uganda erabikeko mu maaso aga EU Parliament okubuuza ku biki ebyagenda mu maaso mu kalulu nebaako n'abantu beesamoninga. Gavumenti ya Uganda egambye kikafuuwe tetugenda kulinnyayo kigere. Gavumenti ya Uganda egambye tewali gwe mugenda kutuuza mu bigambo tetugenda kujja. Ngenda beera nga mbikuwa so nga ate Minisita Okello Oryem avuddeyo n'agamba Kyagulanyi Ssentamu byonna bye wayogedde Geneva n'ovaayo n'otandika okubeera ng'eggwanga lyaffe olityoboola olyogerako ebijweteke olisibako amatu g'embuzi okuliriisa engo, bino byonna ogenda kubisasulira. Minisita Okello Oryem agamba nti Bobi Wine ayolekedde okuteekebwako omusango ogwa treason. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira so nga mu ngeri y'emu omukulu amanyiddwa nga Latif Ssebaggala naye azze n'olugero lwe. Olwansiba lwawedde yamaliriza nga yagenda kuteeseza basibe yeye yasoose mu busibe. Kakati ne Latif asimbudde ekigere agamba nsibambi totuleka naffe katwekwanyekwanye tube nga tujja. So nga ate tugenda kubeera nga tweyongerayo. Justice Kisakye yavuddeyo n'annyonnyola lwaki Kyagulanyi Ssentamu yatwala omusango mu kkooti n'amala n'agugyayo gw'ebyokulonda. Wabula kyogenda okuwulira wa Justice Kisakye yakolokose naye nga mazima meereere eri gavumenti yaffe eya Uganda. Nkuleetedde akatambi kalamba, njagala okewulire nga sitaddemu kigambo. Gwa n'abasobodde okutuuka emboozi eno gy'enaakomekkerera. Nzikiriza nkolemu bwe nti katono nnyo nzije tutandikiraawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Bwe twasisinkana pulezidenti w'eggwanga lino Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni twayogera ku nsonga eziwerako era ne tukakasa bulungi nnyo nti tujja kugenda maaso n'okwogera naye ku nsonga ezinyiga bannayuganda, ku nsonga ezirimu abaana abali mu makomera, ku nsonga ezirimu okusoomozebwa okw'enjawulo okuli mu ggwanga lino mu mitendera egy'enjawulo nga mulimu n'ebyo ebigwa mu kkowe ebyokulonda. Era tukakasa bulungi nnyo tugenda kuddamu okusinkana pulezidenti w'eggwanga mu bbanga eritali yeewala okwongera okumuwa update oba okwongera okumutegeeza wa bwe tutuuse ku byonna bye twakkaanyaako naye ate era tutandika okubeera nga bannayuganda tubabuulira butya bwe tugenda okwongera okugaziya kubanga bannayuganda bangi baagala okulaba nti puroguramu eno bagyenyigiramu era tubaaniriza era tujja kubeera nga tubategeeza enteekateeka ey'okwongera okugaziya ku ttiimu eno ate n'okwongera okugaziya n'okuwuliziganya ne bannayuganda bonna okutwalira wamu. Tukakasa bulungi nnyo nti mu bbanga ttono tujja kuba twongera okutegeeza eggwanga
biki bye tutuuseeko era wa we tutuuse nga tumaze okwongera okusinkana omukulembeze w'eggwanga. Tukakasa nti buli munnayuganda yenna awulira nti ayagala okulaba nti eggwanga lyaffe liba n'emirembe, wabaawo okugenda mu maaso, wabaawo okukakkana ku mbeera ey'okusoomozebwa eriwo. Ffe tulusuubira bulungi nnyo nti ekkubo litukutte ery'okwogera, ery'okuteesa, ery'okuwuliziganya n'ebibiina eby'enjawulo n'abantu ab'enjawulo n'endowooza ez'enjawulo lyekkubo litulaba eriyinza okuleeta Uganda akamwenyumwenyu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekkubo ery'okuteesa ng'oteeseza ani? Olubuto lwo oba bannayuganda? Bannayuganda bangi ng'ani eyakutuukiridde? Bw'otyo bwe wajja ne weejubisa mbu bannakawempe baŋŋambye neesimbewo. Bannakawempe nga tebaakulonda. Tumanyi nti amazima gali nti mutereeza mbuto zammwe nakwekkusa nsi eno. Ne mwezi guno gwa Ramadhan ndowooza baganda baffe basiraamu mwandibadde mubeera open nti tugenda kweteeseza. Ne mutabeera kubuzaabuza bannayuganda mbu weewaawo mugenda bateeseza, mugenda kweteeseza. Nsibambi yateesereza ani? Era twabadde ne tugamba Nsibambi ekisiibo yakitandise bulungi naye agenda alye n'emmere ye kubanga yalimba mbu agenda teeseza basibe. Kumbe agenda kweteeseza ng'omuntu. Ne Latifu ne muganda we n'abalala baabo bazze. Tubadde twebuuza Latifu Nsibambi yabaleseewa, teyababuulira, nabo babala mmovu yaabwe. Simanyi gwe kikyogamba Latifu Sebaggala abakunze okukuuma emirembe, atukunze ffenna bannayuganda okukuuma emirembe. Tuyite mu kuteesa okulaba ng'eggwanga lino litambula ligende mu maaso. Ye Latifu. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mbaanirizaako ku mukutu guno. Video nja kusaba gimpeere like, eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga ku mukutu guno. Tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi era omulombi wa dduwa, ku namba y'essimu esembe 711 munoonyeeko akuyambe. Katuwolekere ebigambo ebize nate akawungeezi k'olunaku olwaleero. Ne katutandike n'ebiruma abalonzi. Ebiruma abalonzi ne bano ng'abantu nga ba Latifu Nsibambi be bamu ku ebyo ebiruma abalonzi. Tofa kwayimba, fa ku bubaka obulimu kubanga ebigambo bikulu nnyo. Kale katusooke tubifune. Okay, kale bino bye biruma abalonzi. Yogera endowooza ne bwetaba nga ntuufu, gyogere giweeyo ewulirizibwe. Not so? Hey, freedom of speech. Kale katuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo, poliisi ekakasizza nti ekutte omwami Musaasizi Albert, ono wa myaka 41, ye taata ow'obusungu eyakkira omwana wa munne n'amukalakata emiggo ng'amusibye n'amumiza omusu ng'amulanga okumusanga ne muwala we ku lunaku olwa Valentine olw'abaagalana. Okusinziira ku Uganda Police, evuddeyo n'egamba nti security agencies bakoledde wamu. Nti Uganda Police esobodde okubeera nga bakolera wamu okulaba nga bakwata omusajja ategerekeseko erya Musaasizi Albert, era nga Musaasizi Albert ono alangibwa ogw'okutta omuvubuka Martin Bukenya ow'emyaka 18 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini ku ssaawa nga 2 ez'ekiro.
era nga yamuttira mu Mabanda Cell, Gombe Division wali e Wakiso. Mukadde kano omukwate Musasizi Albert ali mabega wa Mitayimbwa. Ebisinga ku mboozi eno twabibawa. Omugenzi yali asomera ku ssomero lya Hillside Secondary School e Matugga, era yali mutuuze wa Kirinnyabigo, Kawanda, Nabweru Division mu Wakiso District. Yakubibwa paka okufa, era ng'ono yasangibwa mu nju y'omwami Musasizi Albert ng'ali ne muwala we w'emyaka 14 nga bwe bagamba. Kakati ebbanga lino lyonna tubadde tunoonya taata. Taata abadde mulungi mu kuuma ebifaananyi, nga bakubuuzayo ekifaananyi yadde eki tosobola kukifuna. Ne of course ebyabasigadde ng'obifuna. Maama w'omwana twamufuna naye talina nnyo musango mu nsonga eno. Tewali na nsonga lwaki mukazi wattu tubimuyingiza, bimukwatako lwa nsonga nti omwana we. Ne ye maama ali Canada eyo, kati oyo ye maama w'omulenzi era ng'ali ne mutabani we kati omugenzi. Taata akwatiddwa. Yoyo omusajja alina obusungu. Waliwo akatambi Morgan ke nali ndeesaawo, waliwo omukyala ng'agamba omwami ono bwe tuba tetwegendereza nnyo ayinza okubeera mbu ng'ali ye kennyini, nga be bano bataata abaakagwa ensonyi abayinza okwagala okukozesa abaana baabwe, oba nga yali amukozesa. Of course bino sigamba nti bituufu, wabula okusinziira ebiva mu bantu bwe biti ku busungu bwe yakozesa. So taata oyo akwatiddwa poliisi. Ebisingako awo tujja kubeera nga tujja nabyo olunaku olw'enkya. Kale kakati eyo nga tuvuddeyo, waliwo emboozi era gye twakolera wano ey'omukyala Pamela. Pamela yali akola ku UCU. Pamela yattibwa. Mu kuttibwa emboozi eno nja kusaba ogiwulirize. Kigambibwa nti yalina omukozi amuyambako, era omukozi ono abadde asuspectingibwa okubeera nga yeeyatta. Kakati yakwatibwa ku Mande, era aleeteddwa mu kkooti. Njagala tusooke tulabe embeera, then ngenda kujja mbeeko byennyonnyolovu koose ensonga ziri mu kkooti. Neera njagala ne kino kikubeere mu mutwe nti baleese omuvubuka ono mu kumuleeta. Pamela mukyala si mutono w'amaanyimu. Pamela yayina omwami looya w'amaanyi. Pamela abadde agoba ku mpapula, oba we yafiira ng'agoba ku mpapula eza divorce n'omwami we oyo looya. Wakati mu kubeera ng'anoonya empapula za divorce n'omwami oyo looya, Pamela abadde ateekateeka okufumbirwa omwami omulala. Then guno omusango tusooke tulabe gwe baakutte. Soka omutuwe omulenzi eyakwatiddwa.
lulimi ki lw'otegeera nga bakugambye tolina kwanukula ku guno omusango eno kkooti terina buyinza naye olina eddembe ery'okusaba okweyimirirwa mu kkooti enkulu. Eno kkooti terina buyinza kukubuuza oba omusango waguuza oba tewaguuza kuba ovunaanwa emisango ebiri egya nnaggomola. Omwami wa gavumenti ategeezezza kkooti nti omusango gwaguze mu kkooti leero okutegeeza ensonga lwaki oli mu kkooti. Nga bwe bakugambye nti eno kkooti terina buyinza kukubuuza oba omusango waguuza oba tewaguuza, kkooti eno egenda kusomera omusango omanye ensonga lwaki oli mu kkooti leero. Tolina kujjanukula. Awoyika Hussein nga weeyita Sam, oli musajja mukulu olina emyaka 21, oli musajja mugwere, oli mukuumi w'ewaka nga obeera Gwafu West, Center Ward, Goma Division mu disitulikiti y'e Mukono. Omusango ogusooka okuvunaanwa gwa kutta nga kikontana n'akawaayiro 177 ne 172 mu kitabo ekifuga obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 Ogwokubiri 2026 eGwafu West, Center Ward, Goma Division mu disitulikiti y'e Mukono watta Tumwebaze Ruth Pamela. Omusango ogwokubiri okuvunaanwa gwa kubbi savisi nga kikontana n'akawaayiro 266 ne 267 ennyingo ey'okubiri mu kitabo ekifuga obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 Ogwokubiri 2026 eGwafu West, Center, Goma mu disitulikiti y'e Mukono wabbise ebisi nga Obert Mwebaze Ruth Pamela wamubbako laptop bag n'omubbako essimu eya smartphone ekika kya Galaxy Samsung yalimu lane n'omubbako charger era nga byali bibalirwamu $20, ssente z'e Ghana nusu 9 n'omubbako coins ez'e Kenya n'omubbako coins eza Botswana n'omubbako akantu ke bateekamu ebiwandiiko nga kaali ka coffee brown era nga kwekyo ekiseera bakolesa ebisi ebyavaako Tumwebaze Ruth Pamela okufa. Omwami wa gavumenti ategeezezza kkooti nti okunoonyereza mu guno omusango kukyagenda mu maaso era asabye kkooti eno ebawe olunaku lw'enaddamu okutuula okubuulirawa okunoonyereza we kutuuse. You will be remanded up to the 19th day of March 2026. That's when you come back to court for the nation of your case. Bagenda kukuumira mu nkomera okutuusa ennaku z'omwezi 19 omwezi Ogwokusatu 2026 lwe bagenda okukomya mu kkooti okubuulira wa omwami wa gavumenti watuuse n'okunoonyereza ku guno omusango. Omusango kkooti eguyimirizaamu. Okay, kale oye muvubuka agambibwa okubeera nga yatta Pamela. Tetugenda genda wala na nsonga zino. Lwaki? Kubanga ziri mu kkooti. Naye njagala otunule emabega ojjukire nti Pamela eyali bbaawe y'omu ku bantu ab'amaanyi, balooya ab'amaanyi mu ggwanga. Ne Pamela waafiira ng'ali mu kupushinga divorce ne bbaawe. Era waafiira nga ayina omwami omupya bategeka mikolo genda kulaba nga bafumbiriganwa. Kakati tetujja genda nnyo, katusooke tuleke kooti ekole omulimo gwayo, then oba oli awo tujja kuddamu tulabe
just akonjagadde obeere awo nga okamanyi sikyo. Kakati bw'obanga eyo ovuddeyo, njagala tugende straight ku Minisita Okello Oryem, Minisita wa Internal Cooperation, gw'olengera omukulu oyo. Minisita Okello Oryem avuddeyo n'alabula ne ssekulabula yenna Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu kulabula Robert Kyagulanyi Ssentamu amugambye ssebo abasajja bannaaye, agambye ssebo akaseera konna oyolekera okuteekebwako emisango gya treason singa onaaba okomyewo e Uganda. Singa onaaba okomyewo e Uganda, e Kampala, olwa obubaka bwogenda mu maaso n'okubeera nga owa naddala bwe wali mu AU e Geneva mu Switzerland eyo, bagamba nti obubaka bwe wawaayo obuli negative eri eggwanga lyaffe, ogenda maaso n'okubeera nga eggwanga olisiga ekifaananyi ekibi globally mu nsi yonna. Minisita agamba nti ekyo kyogenda maaso n'okuba ng'okola oyolekedde emisango gy'okulya mu nsi olukwe, era oyolekedde okubeera nga ogenda mu General Court Martial. Minisita agasseeko nti omukulembeze wa NUP yandibadde nga tannakola kintu alowooza emirundi ebiri. The NUP leader should think twice asobole okubeera nga akomawo ewaka. Bw'aba ayagala okudda ewaka alowooza emirundi ebiri ku byakola. Bw'aba ayagala okudda ewaka atuule bulungi mu maka ge. Okitegedde? Atuule bulungi mu maka ge emagere. Ateekeddwa okubeera nga alowooza emirundi ebiri ku ebyo byagenda mu maaso n'okubeera ng'ayogera mu mawanga ag'e Bulaaya. Era bagamba nti kino singa taakikole ayolekedde okubeera nga ajja afeesinge amateeka. Ayina okukkiriza nti yawangulwa. Kino kyampaka. Ayina okukkiriza nti yawangulwa. Era amanye nti Uganda erina amateeka agagitwala n'agagifuga. Agamba nti tetugenda kubeera nga tutambulira tetugenda beera nga tutambulira ku nkola ez'abantu b'e Bulaaya eyo gy'ogenda mu bakulembeze ba Europe. Uganda erina bwekola ebintu byayo n'amateeka gaayo. Kakati ssebo, lowooza bw'oba owulira ng'oyagala okudda e Uganda otuule mirembe, otuule entende mu makaago, ssebo lekera awo by'okola. Kakati ye minisita ye bw'atyo bw'agamba. Bw'oba ovuddeyo ewa minisita ng'ebyo omaze okubitegeera nti awooninze, alabudde ne ssekulabula, era mukadde ke kamu, olunaku olwajjo twakulaze akulira eby'empuliziganya mu Uganda, Oweekitiibwa Nyombi Fembo, bwe yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine, nze bannayuganda mbadde simanyi nti bansinga amagezi, nti bansinga okutegeera, naye nkizudde nti bo bategeera nnyo, bategeera okunsinga
yensonga lwaki tebakulonda. Ne mbuuza bwe baba nga bannayuganda bakusinga okutegeera gwe wamulonda nti omukulu alabika teyamulonda kati kitegeeza tuyitewaawo si kyo. Ekirala naga nti Bobi Wine ebigambo byo tebinnaba kumatiza bulungi bannayuganda. Bikyabulamu tonnaba kumatiza. Oyo yabadde ow'ekitiibwa Nnyombi Thembo yakulira Uganda Communication Commission ebyempuliziganya n'okuregulatinga ebigenda ku mpewo oboolyawo mu ggwanga Uganda. Kakati yesterday was ow'ekitiibwa Nnyombi Thembo, today Minister Okello Oryem. Okello Oryem mujjukira nnyo mujjukira nnyo ku nsonga za Lumbuye. Ayi omusajja yatugamba Lumbuye ali wano ne tugaa tulinze tulabe ku Lumbuye n'okutuuka olwaleero Lumbuye tatuukanga Uganda. Lumbuye tatuukanga Uganda. Kakati waliwo omuntu akutyabira akabasa nakuwa omupiira nagukuteeraawo ng'ogulina gw'ogulina naye nga toyina kyagukozesa. Waliwo olutalo olwa legitimacy. Ebimu ku ebyo ebigambibwa nti abakulu bye basinziirako ne bagamba ono tumuteeke mu house arrest tukole bwe tuti kwe kumusalako communication obutakommunikatinga n'abalonzi abamulonda abamukkiririzaamu okwewala ebiyinza okuva mu ekyo nti abantu bayinza okwekalakasa ne bateekawo embeera kati bamuteeka mu house arrest okulaba nga tewabeerawo chaos. Ekirala kwe kwogereziganya ne ba ally nga bali emitala w'amayanja abayinza okubeera nga balina interest mu bintu ebyenjawulo mu ggwanga, mikwano gye egiyinza okubeera nga gimuwaka sapooti. Kakati byonna baba babikusazeeko. Kati kino Kyagulanyi yakibiitinga nti yabuuka kyovola asobola okwogera n'omulaba e Geneva n'avaayo n'akola statement yonna gy'aba akoze kuba yagamba ajja kuvayo mu budde ye wanaawulira ayagalira. Kakati kino kiba kyongera okuzaala emirerembe n'ebizibu. Kyongera okuzaala ki? Emirerembe n'ebizibu. Nannyonnyodde nnyo mu vidiyo eyasoose ku makya nga mba nnyonnyola nti European Union EU ya sanctioning abantu ab'enjawulo tetugenda kuddayo eyo. Ne Uganda ebadde erina okubeerayo. Gavumenti ya Uganda mumanyi bwegambye egambye kikafuuwe. Egambye kikafuuwe tetugenda kubeerayo ffe entayi. Tugende bakole ki? Jukira bayise ba-observe abaali wano bayise AU African Union ne bayita abakulembeze ova mu NUP ne gavumenti eya Uganda ekiikirirwe. Kakati njagala otunule nga gavumenti ereeta obujulizi bwayo obukakafu nti tewaaliwo mivuyo gyonna, tewaaliwo yadde n'ekittabwa nti tekyaliwo, tewaaliwo kubwa kw'amasasi bantu, akalulu tekabbibwa, era tetwasibira mu nnyumba avuganya ludda luvuganya luwabula gavumenti. N'ebyo bye muwulira terina yali alumbye makaage. Kati gavumenti olwe ndi ku sayidi ya gavumenti batuwa amazima gaabwe mu EU tuwuliriza. Babi teri yali amukutteko. Amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali yadde musirikale n'omu. Tuba tukola kyaki? Kakati ne bayimirira ne bagamba NUP mujje. Mwe mugamba nti kyali bwe kiti nga NUP ejjayo. Ejjayo abasirikale kati ejjayo abasirikale nga gavumenti egamba abo si baffe. Naye kakati ate nga bambadde abo si baffe.
gavumenti egamba si baffe however mubalaba ni abo tetumanyi gye baava si baffe si ba Uganda ne African Union jukira ya African Union yagamba mbu akalukali ka mazima na bwenkanya kakati njagala tuwulire emboozi eno tugirabe gavumenti mwegambidde ntayi tetujja kulinnyayo kabulangane okujja mu ebyo era tuzze tuwulira amaloboozi David Kabanda twamuwulirako ng'avaayo n'agamba mbu bwe muba muwulira nga mwagala kutunulira nsonga zino n'obwenkanya mwandibadde mujja ne mwebuuza ku gavumenti nebawa amawulire ne mutatwala mawulire ga bulimba propaganda wa Bobi Wine kakati kiva nkugambe wali tuulya gavumenti nga yeewozaako ne tuulya NUP nga yeewozaako kati ekyatwalibwayo oba ekyayogerwako mu EU oyo propaganda wa Bobi Wine era bannayuganda tebabirabangako abo bye baayogera ani omulala eyaddako Emmanuel Dombo era bwe tuva mwene emboozi ndowooza producer ajja tunoonyeza Emmanuel Dombo ku nteekateeka eyo soko mutuwe bbiri omwezi ogwa January 2026 okuva mu Parliament ey'omukago gwa Bulaaya oba guyite European Union ogutuula mu kibuga Brussels ekya Belgium kyasaba gavumenti ya kuno okwanukula ku kwemulugunya okwatwalibwayo Kyagulanyi Ssentamu Robert nga Kyagulanyi yakyessa ku gavumenti ya kuno nti etulugunya bannabyabufuzi abagivuganya olukangaga lw'ebyokuteesebwako ku bbalaza mu Palamenti ya Bulaaya ambasada wa Uganda mu mukago gwa Bulaaya Marijam Blackso yalina okusooka mu ddiiro ku ddeka alondoola ebyokulonda mu mukago gwa African Union, COMESA ne IGAD nga bonna boogera ku byava mu kalulu ke twakamaliriza. Kyokka gavumenti ya kuno egamba nti kikafuuwe okulabikako mu lutuula lwa Palamenti luno era omuwandiisi wa ministule ey'amawanga g'ebweru Vincent Bagire Waiswa bwe tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti gavumenti si yakukiikirirwa. Bagamba ambasada wa Uganda tajja kugenda aho bali mu kusaaga na kwekangabiriza kubanga eggwanga lirina right weraba nga ambasada alemereddwa okukola ekyamutwaza basobola mulangira nti takyetaagibwa mu nsi eyo inazibwa eggwanga lisindike gwe balowooza nti anaagondera amateeka g'ensi yonna. Munnamateeka era munna NUP George Musasa agamba nti singa gavumenti tekiikirirwa mu buntu waakiri baanukule mu buwandiike. Baabayise boogere si Samuels kuba eri Parliament si kooti naye baabayise era nga babayita olaba bayita ne bagenda ne bu conference obuteekeddwa zi NGO ate kakati olwo eno Parliament. Gavumenti ya kuno okuyitibwa kyaddiridde Kyagulanyi Ssentamu Robert okwemulugunya e Geneva mu lutuula lw'eddembe ly'obuntu n'okusereba mu kwegazanyiza mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu kulonda kwe twakamaliriza. Wabula NRM naye yanukudde ku nsonga eno netegeeza nti ya butaliimu. Tulina Parliament ekola ensonga zaabwe bazitwale mu Parliament. Tulina akakiiko k'abannamateeka aka Human Rights Commission ensonga zaabwe bazitwale eyo oba sinakindi batwale mu civil society ng'olukiiko lw'abannaddiini oba okwekubira enduulu mu kooti z'eggwanga kubanga ndaba bangi batera okugendayo era ne bafuna empolereza ennungi. Kyokka bannamateeka abamu bagamba nti bannansi bwe batandika okuddusa ensonga z'eggwanga okuziropa mu mawanga g'ebweru kabonero akalaga obutaba na bwesige mu nkwata ya nsonga munda mu ggwanga. Kiraga nti tebakyayesiga nnyo ebibeera mu Uganda oba ekitongole ekiramuzi ekya Uganda kubanga tuze nga tulaba mu biseera ebingi abamwa abasibe bwe babakwata nga babalumiriza okubeera mu buvuyo okusinga ba supporters aba opposition babatwala mu kooti naye kooti tulaba nti tezisobodde okuwulira egyo emisango mu bwangu nebasalira emisango oba nebata kati n'olwekyo omuntu abeera mu opposition aba atya nnyo nti ayinza obutafuna obwenkanya mu kooti zino ezaffe eza Uganda. Anakiikirira NUP mu lutuula lwa Palamenti luno naye tannamanyika obanga kyaddaaki. Kyagulanyi Ssentamu Robert pulezidenti w'ekibiina kino anaakoma okuwulira ku nsiko ne yeeyoleka okubeerayo mu buntu oba anakiikirirwa abantu abalala. Abakulu mu kibiina bwe tubabuuzizza ku nsonga eno bwe bati bwe batwanukudde. Tetwagala tusabuukulira ekintu kyonna bannayuganda balinde balabe. Kyemmanyi nti ejja kubaayo omuntu ku lwa NUP ateeka ensonga za NUP ku mmeeza. Okay,
kale kakati byonna bye tubitegedde tugamba abakulu bagamba nti NUP Bobi Wine musiige eggwanga ekifaananyi ekibi then omukisa guzze mugende mutereeze bino temubivaamu temubigaana temubivaamu mugende mu provinga eri ensi nti NUP byeteekayo bikyamu guno mukisa mulungi nnyo temugusuula mukola bituufu bannange temusuula mukisa mugende mutekeyo ensonga zino NUP eswale mugende n'obukakafu ensonga endala Mr. Emmanuel Dombo agambye bw'ati agambye lwaki tugenda eyo naffe tulina paalamenti ayogera ku paalamenti ye Uganda bannange tayogera ku ndala ayogera ku ye Uganda paalamenti eyaffe eya wano eri wali kugondi ku Parliamentary Avenue wali gyagamba tulina paalamenti ensonga zaabwe bazitwale mu paalamenti ayongeddeko n'agamba nti bwabeera nga waliwo okutulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala tulina ekitongole kiramba ekya Uganda Human Rights katonda wange ekitakabanira eddembe ly'obuntu tukirina temukimanyi kikulirwa Mariam Wangadya lwaki temuzikwata ne muzitwala eyo nejjukira eno Kyagulanyi yagendayokko n'awunzika ng'agamba omusango gwange ngugjeyo eno temuyina yadde amaanyi yadde embavu ezeetengerera mmwe nga mmwe mwesalirewo n'agugjayo kakati ebyo ng'okyawe nga bikyali awo agambye tuyina kooti mukwate emisango gyammwe mugitwale mu kooti era n'abuuza tewaliwo bagenda ne bafuna obutenkanya obutali bwenkanya n'abalala tebabufuna naye bw'otunulira ku bantu abali mu makomera n'ebize bikolebwa kooti wennyamira n'ogamba obwenkanya buli eno obufevalinga sayidi emu ow'ekitiibwa Dombo bw'ayogerako kooti ze baasindisemu ekiwandiiko kya Biascopas okuleeta abasibe oba abawambe ba NUP ba deputy n'egamba terina kyemanyi tebaliiyo ale ne bamala ne babaleeta ne Ami Emmanuel Dombo walabeko omupiira nga gutudde mu bantu kakati waliwo omupiira we gutuula mu bantu wallahi nga gwo gubalimu nga banoonya we bagweyambulira wabuze kyovulaba omukulu agambye nti abantu bwe batuukira okubeera nga tebakyawaaba misango mu kooti za wano bawaaba Bulaaya oteekeddwa okwesootinga kitegeeza tebakkiririza mu ebyo bye mukola omwami oyo yayogedde ekigambo ekyo then kozi nabagambye mu vidiyo eri nti nno bino tebinnaggwa wallahi tebinnaggwa amazima gali nti tebinnaggwa kakati kyetulinze kimu gavumenti emaze gategenda kulinnyayo mugijje mu bintu bino Muzaffalo egambe tetugenda linnyayo katulinde kyekinaava gye batalinnye bajja kuwakanya ebibaddeyo nti eyo NUP bw'eba etutteyo bikyamu kozi olina omukisa ogutereeza ereme kuwaayiriza mubeeyo mwenna naffe kyetwagala mubeeyo mwenna NUP ogiswaze ereete kino oleete kino akalulu kabbibwa NRM tugamba tekabbibwa obukakafu bubuno NUP naye ereeta obwayo CDF tatiisatiisa bano titabatiisatiisa agawalaayi
ife nga government okufiira mu kitooke kya Gonja CDF tatiisatiisanga ku muntu. N'abo be mulaba bye mwayogera mbu simanya 22 twabata. Amazima kale nti nawe yali alimba. Yali asaaga busaazi. Byonna mu bitwaleyo mu abasajja mu proving wrong. Yes. Eno gemu temugirekera NUP giwangula. You were always fighting for legitimate oba legitimacy. Kakati here comes omukisa mugukozese basebo. Temutuyiwaayo. Mugende yo. Temukitukola basebo. Lwaki muleka NUP okulinyirira ekifaananyi ky'eggwanga ng'ate muyina bwino n'obukakafu obulaga nti tebyakolebwa? In fact, ne mu campaign mumanyi abasirikale bagenda nga badocumentalinga. Mutwaleyo obwo obutambi. Zino kamera z'aba NUP ziyinza okubeera nga zaali zikwata ziyina endali. Ate beeditinga nnyo. Mugende mu baswazi.